tumwebaza olw'ebirungi byonna byatusobozeseza okukola sabbiiti eno. Tumusaba atusaasire 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 era atusaasire era atusaasire. Ebigambo tubyogera wano bangi ababiwulira ne batabiwuliriza. Ebiseera ebisinga ebiro bimala kuyita ne batandika okulaba obubonero obulabika, bambi ne balyoka bajjukira nti baali babiwulira. Tumusaba atusobozese okulaba ebyo bye tutunuulira, ate era tusobozese okumanyanga ebiro byaffe, tubikozese era nga tukola ebyo bye tuteekwa okukola mu biro ebyo byennyini. Buli muntu mu nsi aweebwa omukisa gwe gumu, naye buli omu bw'asalawo okukozesa omukisa ogwo, kyekisalawo bw'agenda okufaanana mu bulamu bwe. Nyongera okukuba omulango gutali gwa nnaku. Bw'oba osobola okuba nga owulira ebintu bino, kyusa obulamu bwo. Kola ky'oteekwa okukola. Wonna w'oli, mu mbeera mw'oli, n'endowooza yo ne by'okkiririzaamu, kola ky'oteekwa okukola ng'olina obusobozi obwo, nga ensi efaanana nga bw'efaanana, kubanga ekuwadde omukisa olwaleero okukola ekyo ky'oteekwa okukola. Naye buli lw'okyongezaayo oba toyongezaayo kyo, obeera oyongezaayo ggwe n'obudde bwo bw'oba otwala. Kale w'otegeeredde ky'oteekwa okukola ng'owakagirita ayogedde, tolinda wambazi. Kola ky'oteekwa okukola. Twongera okwefumiitiriza ku biro bye tulimu n'ebiseera bye tuyitamu. Program manya ky'oli olw'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa Mukutulansanja 2021. Olw'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa Mukutulansanja 2021 tunaagenda okuyingira sabbiiti eri ejja ng'amazima tuli mu mwezi gwa kusatu. Okitwala nti eneeba esigadde emyezi 9 gyokka okumalako omwaka. Emyezi 9 ekitegeeza by'osobola okukolera mu 9 bingi nnyo okusinga ne by'osobola okulowoozaako. Bwe mutunula ku ggulu temusobola kulaba, so nga mutunuulira butunuulizi ensi nga bw'eri, naye oba okyalina amaviivi nga gakyasobola okukkakkana ku ttaka, tusabe nnyo Katonda atusaasire mu ntambula zaffe, mu bikolwa byaffe, ate ne mu nsi eno yennyini gye tulimu. Mu biseera bino nyongera okubakubiriza tusigale nga tunoonya okumanya n'okutegeera. Tewaliiyo kiseera mu bulamu ky'oyinza kuzuukuka ku makya n'oba nga tokyetaaga kumanya na kutegeera, kubanga ekisumuluzo ky'okugenda mu maaso kwe kuyiga n'okutegeera wawooli, wajova,
ne wajolaga. Mu mawanga gonna bw'okola okwetegereza ng'obadde omuntu eyeefumiitiriza era asoma, ojja kulaba nti bannaffe abalala baategeera gye bava, ne bamanya we bali, ne balengera ne gye baagala okulaga. Omuntu yekka nfaanana alina olususu oluddugavu, ye yekka ataategeera gy'ava, atankana waali era talengera wajalaga. Kyovula nti byonna bye tukola biraga, entambula yaffe yonna eraga nti mu butuufu omuntu ono tamanyi gy'ava, waali atankanawo, ne gy'alaga talina kyalengera. Nga bwe nabagambye jjo ku terefayina nti newankubadde mu nsi yaffe ey'abantu waliyo obubenje, accidents, mu nsi ey'omwoyo teri bubenje. Ng'oli Steve Jobs bwe yagamba nti bw'oddayo emabega n'ojjanga okuutiza, ojja okolobola, okugatta obutonnyeza obw'enjawulo, otandika okumanya lwaki ebintu bibeera nga bwe bibeera. Oteekwa okumanya nti buli ky'oyitamu leero kikuteekerateekera embeera eddako. Buli lw'oba nga tosobola kuyiga kaakano, era tojja kuyiga n'enkya. Kale omuntu okukula si mu myaka, wabula mu kumanya ne mu kutegeera, n'asobola okuba nga yeeyongerayo mu maaso, ye muntu yekka oyo asigala nga yeetegereza buli kigere ky'alinnya, nga yeetegereza buli gw'ayogera naye, nga yeetegereza buli kintu ky'asisinkana n'embeera ez'enjawulo z'asisinkana. Ekyokubiri, okwagala okutuuka amangu kitukozesezza ensobi nnyingi. Buli muvubuka mpuliriza olwaleero bwe bukeeredde bangi bateeze ddiiro. Oli bw'aba akugamba nti nteeze kano, kabonero akategeeza nti olugendo ayagala lwakumpi. Kyemuva mulaba tetukyakola bya buwangaazi, tetukyakola bisukka ffe n'abaana baffe, tukola ebyo byokka ebitugasa era bitusobola okukungula. Kyemuva mulaba nti tetukyasimba mivule nga bwe nkyogera, tetukyasimba miwafu, tetukyasimba miti gy'amaanyi, tusimba kalitunsi na payini, nagyo gy'amaanyi naye gya muntu ayagala okufuna amangu mu kiseera kye. Naye nga ebintu byonna ebiteekeddwateekeddwa okuva emabega era kwe tusinziira okuba nga tusobola okukola ne bye tukola kaakano, abaabiteekateeka endowooza yaabwe teyali yakubiryako, yali yakubiteekateeka basigadde basinziireko basobole okukola bye baagala. Buli lw'oyagala okuweta ekkoona oba okutwala akakubo ak'okumpi, shortcut, kikunafuya ne kiziyiza obusobozi bwo n'omukisa gwo okutegeera n'okufuna amagezi ag'ebuziba. Kubanga awali shortcut oba akakubo ak'okumpi tewabeera magezi, era omuntu tafuna bye yeetaaga kusobola kutuuka wajalaga. Ekyokusatu, obulamu bulumi. Buli lw'oba nga osobodde okuzuukuka olwaleero, oba ozuukuse kukakaalukana, kubonaabona na kutawaana. Era abo abeewala okutawaana n'okulumwa ebiseera ebisinga, obulamu babeera mu bwa bulijjo. Okubeera omulamu kitegeeza kusoomoozebwa. Kale buli kiseera ky'ofunawo ng'okyasobola okumwenyaamu kyeyagaliremu, kubanga obulamu kitegeeza kusoomooza. Ate era okusoomooza kusisinkana mulamu. Oyo atali mulamu okusoomooza tekumusisinkana. Kaakano bagamba bugambi nti
amaze emirimu gye. Ekibuuzo kiyinza kubanga kisigalidde abo abasigadde nga babuuza amaliriza atya. Ekyokuna, ekimu ku bintu ebitulemesa okugenda mu maaso n'okubaako ebintu bye tukola kutya. Era nga President wa America omu yagamba nti ekintu kyokka kye tulina okutya mu nsi kwe kutya kwennyini. Fear is the greatest enemy of man. Nebyo wali badde osobola okukola nebyo badde oteeka okukola olwaleero tobikoze kubanga otya. Obusente obutuulidde emyezi kati 6 kubanga omanyi oyinza okutandika ne bufa. Omuntu agenze mu miguwa ne bamukuba ebikonde ne bwawangulwa tayinza kuddamu kubeera kyekimu kubanga aba ayize nti omuntu asobola okukubwa era agenda okudda mu miguwa aba mweteefuteefu nnyo. Olumu amagezi agasinga okuba ag'amaanyi tugafuna oluvannyuma lw'ebigwo mu nsi. Era bw'oddayo emabega mu bulamu bwo n'otunula lwaki ebiseera ebisinga tukola ebintu bye tukola, oba oli awo Katonda yatuwa ekisa ne tusobola okuyiga nga tujja tufuna okumanya n'okutegeera mu bintu ebyo bye twajjanga tuyitamu era ne bye tukyayitamu kaakano. Ate era okutya bw'okutunuulira ye ate era okutya si kabonero ka kukkiriza, kabonero k'amaanyi agatali matuufu. Okutya kabonero k'amaanyi agatali matuufu. Kubanga bw'owandiika ebintu byonna by'otya ku lupapula tobirabangako na maaso go wabula obirowooza n'obwongo bwo. Twali wano tubagamba ejja okusobola okwatika akakoko kaveemu ke kalina okulyasa. Enkoko enkulu si yeyasa eggi, akakoko ko bwe katuuka ne kakoowa munda omwo mwe kali kaasa eggi era ne kafubuutukayo. Yembwa eri eyatuula ku musumaali naye nga tesobola kuguvaako. Oli n'abuuza nti lwaki tevaawo, anti tennafuna bulumi bumala. Situka otunuulire okutyako kubanga buli ku makya bwe tuzuukuka oluvannyuma lw'okusaba Katonda atusaasire tuba tuzuukusa okwaŋŋanga okutya kwaffe n'ebintu bye tusinga okutya. Singa Dawudi teyalina kukkiriza mu Katonda we n'ekyo kye yali akutte mu ngalo yali takkirira wansi mu kikko kwaŋŋanga musajja omumanyi eyali aludde mu ntalo ebbanga eyali ategeera by'akola. Omuntu alina okukkiriza era ng'akkiririza okusooka mwoyo amusobozesa okukola ebyo, n'akkiririza ekyokubiri mu ebyo by'aba amukwasizza. Ne bw'asisinkana olusozi olufaanana lutya aluyitako. Newankubadde nga ntambula mu kiwonvu ekyekisiikiriza eky'olumbe siritya kabi konna kubanga ye akunyweza. Era akkiriza nti basobola okugwa 1000 oba 1000 ku njuyi zombi naye gwe akukwata n'omukono gwe ogwa ddyo n'akunyweza newankubadde ng'osiritukamu ebiseera ebimu tolisuulirwa ddala mu bunnya. Zuukuka otunuulire okutyako ogende okola by'olina okukola. Ddamu oyimirire. Ensi teri ku mirundi emeka gy'ogwa wabula mirundi emeka gy'osobola okusitukawo n'okkiriza okusigala ng'otambula era ng'otunuulidde akaguwa ke wali otunuulidde mu ntandikwa. It's never about how many times you try and fail, but how many times you lift yourself up with the same strength, courage, motivation and inspiration to move forward. Abaana bangi abatazzeeyo mu masomero olw'okutya. Abaana bangi abatagenda kuddamu kusoma olw'okuba balowooza ensi ekomye. Ensi tekoma wabula mu bwongo bwo kaakano ekomye naye ekyagenda mu maaso. Ebiseera bibeera bitono nnyo nga ky'obadde tosuubira bwe kiri. Situka, ddamu oyimirire ogende okola ky'oteekwa okukola. Eky'omukaaga, lekerawo okwongezayo by'oteekwa okukola. Tokola by'otasaanidde kukola n'olekerera by'osaanidde okukola, procrastination. Ekiseera kijja kutuuka
nga tewejjusa ebyo bye wakola wabula nga wejjusa ebyo bye walina obusobozi okukola n'otakola mu biseera ebituufu. Bw'obanga muggwe owulira ekintu muggwe ng'eddoboozi likugamba genda okikole. Bw'obanga olaba biringa ebiweddeyo waakirikolamu obulungi. Ekiseera kituuse okyuse mu nkola gy'okolamu ebintu. Ofaanana nga bw'ofaanana kubanga bw'otyo bw'ozze okola era bw'ozze weeyisa y'endowoozayo kubanga omuntu akungula ekyo kyennyini ky'aba asize. Abasobola okuyamba bannammwe mubayambe. Ng'olina ky'omanyi ng'osobola okuyimirirawo ku lw'omuntu omulala yimirirawo omuyambe nga totunuulidde ki ky'ofunamu nga totunuulidde ki kikuddira wabula ng'okikola kubanga ekyo osobola okukikola mu kiseera ekyo Katonda akuwadde obusobozi okukikola. Naye n'obeera awo abantu ne batawaana omuntu n'atawaana naye nga ggwe osobola okumuyamba n'asobola okusala olutindo n'ayitawo. Naye nga ggwe wooli n'omukisa okyagulina n'obusobozi bwonna obulina okusobola okuyimirirawo ku lw'omuntu omulala naye nga laazima tokisobola. Essanyu lyo abantu bonna bafaanane nga bwe bafaanana. Toyongezayo ky'olina kukola. Bw'obanga okiwulira mu ggwe kkiriza nti eddoboozi lino kaakano erikugamba oba oliawo kyekiseera okole ky'oteekwa okukola. Toyongezaayo ky'oteekwa okukola. Yali Martin Luther yarwanira eddembe ly'abaddugavu mu Amerika yakyogera mu Lungereza. The ultimate measure of man is not where he stands in moments of truth and convenience, but where he stands in times of challenge and controversy. Olupimo olusembayo olw'omuntu terukolebwa mu biseera ebituufu era ebyangu wabula lukolebwa mu biseera eby'okusoomooza challenge era eby'ekifuulannenge ng'ebintu byonna byesulisesulise. Ebiseera bwe bibeera ebizibu bitujjukiza ebiseera ebizibu era ffenna tutya ebiseera ebizibu. Nabagamba amaato bwe gabajjibwa kusaabala mazzi nnyanja. Mu butuufu singa eryato lyali lyogera ekifo kye lyali egombye okubeeramu lwali badde lukalu naye lirina buli lunaku okuzuukuka lyaŋŋange ennyanja n'amazzi. Newankubadde ojjudde okutya newankubadde okusoomooza kungi naye oteekwa okuzuukuka otunuulire ennyanja kubanga wabajjibwa n'otondebwa kusaabaza bantu na bintu ng'obiyisa ku nnyanja. Sabbiiti ewedde twatunuulira nnyo mindset era mu bimu bye twagamba nti ofaanana nga bw'ofaanana kubanga bw'otyo bw'olowooza. Ne mbategeeza wano nti okukyusa obulamu n'omugigi tekikwetaagisa kubanga wasoma olina PhD. Tekikwetaagisa kubanga oli wa kitalo nnyo nedda. Tekikwetaagisa kubanga gy'ozaalwa babifeekeera nedda. Weetaaga ekintu kimu, weetaaga kuba na mutima mulungi. Si bingi, weetaaga kuba na mutima mulungi. Okudda mu luggya lwammwe olutaase ng'olina okumanya n'okutegeera. Teweetaaga kuba na bingi, weetaaga kuba na mutima mulungi. Okudda gy'odda yonna gy'obeera okusobola okuleetawo enkyukakyuka kwaba abaliddawo weetaaga kuba na ndowooza nnungi. Ate endowooza ennungi etuula mu mutima omulungi. Edda bwe twali tukula bakitaffe atugamba ebintu bisatu: towalananga lugenderezo, tokyawanga lugenderezo, tokolanga muntu kintu mu bugenderevu ekibi. Nammwe kaakano mbibagamba, tokolanga kintu muntu kibi mu bugenderevu, towalananga lugenderezo, tokyawanga lugenderezo kubanga ensi tomanyi bweyinza kufaanana lunaku lwankya. Njagala okusembyayo kino, buli kiseera tufube okulaba nga twetegeera ekyo kye tuli. Know thyself. Tutegeere kye tuli. Amawanga gonna ge twegomba okugendamu gategeera kye gali.
gonna gategeera kigali obusobozi bwagwo era amazima wentuulidde wano wenjogerera teri ggwanga lyakyusa kye liri omusingi ogwasookera ddala abo abaasooka eggwanga eryo n'abantu abaliwo kwe baatuula ne basobola okukola byonna bye bakoze genda mu bulaaya jangu eno mu asia ewali abachina bajapaani baki genda mu buwarabu genda mu buyindi genda germany genda france genda italy genda mu mawanga ago gonna buli ggwanga lyatuula ku musingi gwalyo kyerivudde liri ensi baabuwe kinnuma nno ne bwolaba nkiddiŋŋana baabuwe abaddugavu banyooma kye baali banyooma kye bali bakiisaamu amaaso nga balowooza nti balina kye basobola okuzimba ekiri batwala mu maaso tekiriiwo tusobola okwegumya n'okwezzaamu amaanyi naki naye tekiriiwo abatusooka bagamba eyeerabira gy'ava munnange ne gy'alaga kimuzibuwalira okutuuka si lwakuba tasobola kutuukayo wabula amasomo ge yeetaaga agamusobozesa okutunula n'okutuuka gy'alaga asobole okutambula atuukeyo aba teyagategeera era agwa bugwi kyekiri kye nabagambye shortcut fe abaddugavu tunoonya shortcuts era njagala okuba omulango gutali gwa nnaku mulekeraawo okwambaza abaana ebikutiya n'ebiyembe by'ente ebikadde olw'okuba boogedde ennimi zaabwe omuchina asoma mu china okuva kindergarten paka university omufalansa bwatyo omugermany bwatyo omulatini bwatyo omuyindi bwatyo omujapaani bwatyo omukorea bwatyo omuwarabu bwatyo mwe mwaba mutya abatasobola kumanya nti omwana ategeera ng'asobodde okuvvuunula ebyo bye mumuwadde by'amanyi okubizza mu kutegeera kwe n'alyoka ajjamu amagezi mwakula mutya amasomero agasobola okukuba omwana olw'okwogera olulimi lwe kikyamu ekiseera kituuse tutegere kye tuli era tujjukire nti newankubadde tusobola okukuuta emibiri gino ne gifuuka emyeru tetulibeera bazungu ebbanga lyonna nabadde ndaba nga basoma abeewaana okukwata mu bizigo newankubadde nga tusobola okubikwatamu ne bitufuula abantu abafaanana obulala tetulibeera bali era munda muffe tulisigala tuli ffe okuggyako nti mudda ensusu zirirwala olw'okuzikuluusanya n'okuzikuuta zifuuke kye zitali sekkono tawaanyisibwa enjuba tesobola kwaka kiro erina kwaka misana bwe tunaategeera kye tuli tetukola bye tuteekwa okukola buli kiseera ne twakoowa kunoonya kumanya na kutegeera tujja kusobola okutambula bwe tuneeyagala ne twewagira ne twezimba ne tuteewalana wabula ne twagalana ng'abaddugavu ne tumanya nti wano weewaffe tetulinaawo walala tulisobola okuzimba ensi tulisobola okuzimba bizinensi zaffe tulisobola okuzimba empya zaffe tulisobola okuzimba ebitongole byaffe tulisobola okuzimba eggwanga naye awali effitina obujja enge obukyayi tewajja kubeerawo kugenda mu maaso buli muntu anaalyanga mukyalidde buli muntu anaakolanga ekyo kyasobodde kukola mu kiseera kye era ekigasa ye ne bwe tuliddayo ku ntandikwa ne tutunulanga bali bwe baatunula ne tutandika okulengera tulikola enteekateeka za myaka 5 za myaka 10 za myaka 6 tulisobola okukola enteekateeka ezo njagala okubeebaza okuwuliza puroguramu eno manya kyoli manya omulimu gwo bwe tugamba manya kyoli mulimu ebintu bingi abaagala okusoma n'okwebuuza osobola okukuba ku ssimu eno n'ofuna kyetuyita appointment noti 7 noti 8 noti 7 noti 8 48 63 79 0708 48 63
79 for appointment. Ekitaba amaanyi g'obuntu weekiri bakubiriza abasobola mujje mukifune wano ku offices zaffe ku Kabaka Njagala Road, era bw'onookuba ku namba eyo gyenkuwadde bajja kusobola okukulagirira obulungi. noti 7 noti 8 48 63 79. Omuddugavu kye yeetaaga kukyusa ndaba ye ya bintu kyokka, si kumuwa ssente, si kumuwa ndokwa, si kumuwa bintu, wabula kumuyamba kukyusa ndaba ye ya bintu asobole okufaanana ekyo kyagala okufaanana. Mbaagaliza eggandalo lya sabbiiti eno eddungi, tusinkane sabbiiti ejja. Mukama Katonda nga ye mubeezi. Nsaba Mukama Katonda atusaasire, atusaasire era atusaasire, atusaasirire ddala, atusaasire, atusaasire, atusaasire